Are you stuck, feeling lost or hopeless? Are you searching for meaning or purpose of your life? Are you struggling to achieve your intentions? Do you want to recreate your life? This is what I know. I have been there. I can show you how to get unstuck. I can show you how to create your path. I can help you develop your roadmap to being and living. I can help you find fulfillment in your world. You got a purpose. I know. You were born for something. You were created for something. Your purpose is hidden in your story. Your story is your uniqueness. Your uniqueness is your purpose. Your purpose is your business. And hear this. Your business is my business. Your business is my why. Your business is my purpose. The only way out is through. Subscribe to my channel, Simon Ssenkaayi, or go to www.simonssenkaayi.co.uk. Ku CBS balanga batya ekitabo mu ddoboozi emitwalo 4 ate ne batusaba emitwalo 6. Kiki n'ekibuuzo kiri wano? Nze kennyini nze nnanga, nze kennyini nze mbikola. Mbimanyi. Actually, kyangu nnyo okutuula wansi n'owandiika ekitabo. Katonda ng'akulungamizza n'okifulumya ne bakitwala. Naye kizibu nnyo okufulumya ekitabo ekyo mu ddoboozi. Kimenya nnyo okuddamu ekitabo mu ddoboozi okusinga okukiwandiika. Era abaguzi b'ebitabo oba abasomi b'ebitabo bo baba bakimanyi nti omuntu aguze audio book baba bamwanguyirizza obulamu. Buli obulamu ensi bw'eti bw'ekola, obulamu gye bukoma okugonda gye bukoma okuba obw'ebbeeyi. Obulamu gye bukoma okukaluba nga bukukaluubirira bubeera butini nnyo bwa ssene ntono. Kaakati bannange, omuntu atudde wiikisi 3 afuluma recording studio essaawa 8-9 ogw'okumakya akulikodingira kitabo. Namugamba amagezi nti emitwalo 6 mingi. Amazima naalibadde ndowooza nkitunda emitwalo 10. Ge mazima amatuufu. Kwandooza essaawa ziringa 8. Kyessaawa nga 8. Chapter emu eri mu ssaawa nga 1 n'ekitundu. Chapter ziri 6. Esembayo eri mu ssaawa ndowooza nga 4. Ng'otudde bakugamba ddamu awo oyogedde bubi. Abo byonna byogedde bikyamu kati ogenda kuddamu osome bwoti. Kubanga okuwandiika kwa njawulo n'okwogera. In fact kambabuulire, nze nga bwe nsomesa bwe nali mpandiise. Olulimi olw'okwogera lwa njawulo nnyo n'olulimi olw'ekitabo. Kubanga ekitabo kyo kyogera toliiwo. Naye ate mu kwogera okola ki? Kati tosobola kwogera ng'aliwo. Kubanga ekitabo kiteekwa okusigala nga kyogera n'omuntu emyaka gyonna. Nawandiika ekitabo nasuubiza nti nja kuwandiika ekitabo mu mwaka oguwedde mu January. Juni n'atuuka nga sinnatandika. Naye nga nzize mpandiika ebintu bingi nga mbikuŋŋanya biri awo. Nenziramu ne ŋŋamba nja kukifulumya mu Gw'omunaana. Twali bakifulumya mu Juni. Ne ŋŋamba abantu nja kukifulumya mu Gw'omunaana. Abantu 4 ne basindika ssente ku ssimu yange. Babuukinga kyekyanza okusa. Ne ŋŋamba omwezi gw'Omunaana gugenda okutuuka nga tewali kitabo. Ne ntandika okuwandiika mu Gw'omunaana era ne mbategeeza nti tewali kijja kufuluma mu Desemba. Ne mbikuŋŋaanya nga bwe neeyagala ndowooza obudde bungi. Manyi ffe abaddugavu tulowooza obudde tulina bungi. Guba guwera ogw'omwenda. Ne ndyoka ntegeera nti obudde buweddeyo. Ne mmala okubikuŋŋaanya mu Gw'ekkumi ne njiwa omukyala w'ekibiina ky'olulimi Oluganda ayitemu. N'atwala ku kisenezi. N'akinziriza ng'Ogw'ekkumi gugenda okuggwako kyokka nga Desemba 15 nina okukitongoza. Nalina okuddamu okusoma changes zaakoze nzitereeze. Ate mpite graphic designer tutuule naye tugende page ku page eno wano saamu wano ennukuta eno gigeze wano kola bwoti. Esabbiiti 4 nga seebaka. Ova mu ofisi ssaawa 9 n'oddayo okeewaka ku 10 kitundu n'ozuukuka
12 n'oba ng'otuusa olina okukola. Ate graphic designer abeera n'emirimu gye era akusisinkana ssaawa 3-4 lwava ku NASA n'ajja mu ofiisi ne muddamu ne muyitamu mutegeke. Twatuuka ku lunaku lw'okutongoza ekitabo nga tekinnafuluma. Twali bakufulumya copies 20,000 bandeetera copies 308. 308 ze zaafuluma. Ate nga bazikoze mu kupapirira. Naye nga abaali babuukinze ekitabo baali mu 7. Nga bakibuukinze nga n'esente zaabwe baazisasudde. Kuba twasooka ne tugamba bwe kiba tekinnatongozebwa kya mitwalo emeka, y'ensobi gye twakola. Kubanga ekitabo kukifulumya kyokka okuwa kopi 26. Twalowooza nti kijja kuba kitono ne kituuka mu pages 600 ne tukifunza tukisse mu pages 4. Ng'okukifulumya bakisibe nga bateeka okukisiba. Omusajja ng'ayagala emitwalo 3 buli kopi. Kyokka ate twali tugambye abantu kijja kugula emitwalo 3 ku longi. Abantu ne bajja nga baagala ekitabo kyabwe. Naye bwe nalaba nga baleese ebitabo 308 n'ensooka nzijjako 50, byatuuka ku ssaawa 9. Ku ssaawa 9 n'ekitundu byali biweddewo. Kate bayimirize n'omusomo ku popo nga yonna tugizinzeeko. Ate vice president waatuula buli lw'eggulu. Naye nze yali ebbali ne ŋŋamba kino kyekitegeeza okwetikka omusaalaba. Daba abantu bwe balwanira ekitabo. Naye ate nze stress ne pressure ne pain gye mpiseemu okukolako ekyo ekitono. Ekitegeeza nti omuntu gy'okoma okuteekamu okoma okufuna. Ekyenjawulo kyokka ekiri mu kyalo we wali abantu mu byalo abaagala okuteekamu kilo emu bakungula ettani. Tekisoboka omusajja ono ava ku kizinga nkose. Ekizinga ekyo mu bizinga 80 mu essese kyekisembayo mu Tanzania. Uyo bamuyita Ssekitoleko Emmanuel yasuze atambula. Yasuze akola ki? Asobole okutuuka eno. Kale gwe fumiitiriza omuntu yalinnya ekidyeri ku ssaawa mmeka? Ssaawa 2 ezajjo. Lyato si kidyeri. 2 ezajjo yasuze akola ki? Atuuse Masaka ssaawa 4. Ne waliwo ali e Masaka agamba nti eno wala. Lwaki? Kubanga abantu tebamanyi kye baagala. Nsaba abakulembeze abali wano okusookera ddala musooke mutegeeze abantu nti obulamu bwabwe tebusobola kukyuka olw'ensonga embeera zaabwe embi. Gavumenti ne bwe zikyuka, abakulembeze ne bwe bakyuka, gwe nga tomanyi nkyukakyuka eyo bwe kuyamba era osigala nga bw'oli. Oli waliwo neyaŋŋamba nti abakulembeze ne mugamba nedda abakulembeze ensi efuna abakulembeze abagifaanana. Ne mugamba nti pulezidenti waffe tasobola kukulembera Amerika kubanga ye waffe yajja muki muffe. Kati gwe tolina bw'otandika kunenya muntu ng'ate gwe omukoze, gwe omubumbye ate gwe omunenya. Oba otandika okumunenya sooka weenenye gwe, kubanga era bw'osonga bw'oti zino zonna 3 zisigala zikusonzeemu. Ye waffe era Emisiri ne Tanzania tebamulonda. Yewa n'oli owe Tanzania wano tetumulonda. Era ajja n'ayogera by'ayogedde n'atusuubizanga era mu butuufu ajja kukola ki? Yetafuna yadde akaluna kubanga olulimi lwaffe lwe boogeramu naffe tutegeere omusobola. Kyenva nze sisobola bya bufuzi
nze ng'omuntu sibisobola kubanga simanyi kugamba muntu nti awo tujja okuyita ate nga ndabawo kisenge. Sisobola byabufuzi. Kakati ate omanyi ensi esanyuse eno eyaffe naddala abo abeetegereza. Ono azaala omwana n'amugamba genda ku ssomero osome, n'amusomesa paka ku yunivasite n'afuna diguli. Kaakati aba amaze okufuna diguli anoonya omulimu gukola ki? Kati ate najja asanga ataasoma n'amuwa omulimu. Bw'amala okumuwa omulimu n'asandika okumulaga mu bwongo bwe nti bye wasoma bya kisiru. Aba akyali awo, ono oli omwana asomye tayagala byabufuzi. Lwaki? Tamanyi bintu bya kumukuba magi, kumuvuma, kumuvoola. Ate tamanyi na lulimi lwajja kukola ki? Kyava alekera abisobola. Abisobola yaani? Era naye teyasoma nnyo kiri awo. Kakati mugenda okukkakkana ng'ebintu byonna biri katogo. Abateekwa okuwa abantu obukulembeze batya, tebaagala. Kati ate abalina obuvumu ate obusobozi bubasumbuwa. Kati ensi neyeesanga ng'eri mu katuubagiro. Era okusoomoozebwa okutwolekedde n'obwavu obuli mu byalo tebuzze lwakuba nti waliwo embeera abalala ze bakkiriza. Buzze lwakuba nti tunafuye mu nkola yaffe ey'ebintu ne mu mbeera bwe twabeeranga. Ekonome ya triliyoni kusooka kwebuuza nti bwe baayisizza bajeti ezange ssente ziri luddawa? Bw'oba toli musawo mu byobulamu vaayo, bw'oba toli musomesa totunuulira nnyo baatadde mmeka ku byenjigiriza. Bw'oba toli mu makolero totunuulira nnyo baatadde mmeka ku byaki. Oteekwa okwebuuza nti w'oli baataddewo mmeka, olyoke omanye ky'oteekwa okukola nga kitunuulidde ssente ziri. Naye bw'obuuza wano, singa tubuuza omu ku omu, ssente zo ziri luddawa? Bintu tugwira biki? Bigwire. Manyi ssente zange we ziri mu bajeti ya Uganda gye baasoma. Ne kyenteekwa okukolwa nange okufunako. Omanyi ensi eringa Lugogo, ekizimbe nga kinene, baazimba ekizimbe kiva Kyotera paka Kampala, ne bakisereka ne bateekako ki. Ekizimbe ekyo kuliko abapangisa bangi. Naye buli olugogo bwe luba lutambula, buli omu alinawo akatuli w'alembekera. Si bwe kiri? Kati enkuba bw'etonnya ofuna ky'olembese. Bw'olembekayo tampeko ofuna eyo, bw'olembeka pipa ofuna eyo. Kati bwe balaba waliwo abagezi abalaba balembeka obudomola, kati ne balaba ng'ate bo boonoona buki. Bwe bamala okujjuza obudomola bwabwe, bo ne batandika okugataapinga gonna agaba gasigadde ng'enkuba ekyatonya. Abalina we gagenda awangi. Kati oteekwa okumanya ku lugogo luno nze nembekerawa era nkola ki? Kye kitukuumidde mu mbeera embi nti abantu bamanyi naye tebakola ki? Temutya kukyogera, si kivumu. Abantu bamanyi naye tebategeera bye bamanyi, kubanga bw'otegeera by'omanyi osobola okubikozesa ne bireeta enkyukakyuka, ne balyoka bagamba omusajja oyo mugezi. Tebasobola kugamba omusajja oyo mugezi nga tokozesezza by'otegeera. Abantu bamala kulaba by'otegeera nga bikoze, nga birina enkyukakyuka gye bireese mu bulamu bwo n'obwabalala, bagamba omusajja oyo mugezi. Kati weeteeke ku lupimo wekka, weebuuze, mmanyi oba ntegeera? Omanyi oba otegeera? Kubanga amagezi kye kisembayo. Omuti gw'omuyembe bwe gukula awo oba guli ogw'epaapaali gw'endaba ne gussa amapaapaali, amapaapaali ge magezi. Ye magezi kye kisembayo. Naye waliwo enteekateeka ereeta amapaapaali ku muti, kwe kutegeera. Kati enteekateeka eyo terabika, tebagikwatako. Kyova olaba nti emisomo gy'okutegeera si mingi.
kyangu okusomesa omuntu bwe balunda enkoko kubanga omusomesa obikola obirabyeko. Kyangu okusomesa omuntu basima ekinnya ky'ekitooke. Kyangu okuwandiikira omuntu basimba emmwanyi ne bagirabirira. N'ekizibu okuteeka amagezi mu mutwe gw'omuntu. Tolina bw'ono ogutema. Nammwe abazze wano temuzze lwakuba nti waliwo nnyo ekyenjawulo. Bwe mubeera eyo nga mulya programs waliwo ekintu ekikukwatako n'ogamba wa ekintu kinkutteko naye tosobola kukinnyonnyola munno nti owa ekiki. Wabula naawe owulira nga muli toli kyekimu. Amagezi okuyingira mu mwoyo gw'omuntu kintu kya ttabbu. Era amazima singa omulimu gwenkola guno wano nali ngukolera mu bazungu singa ndi wa mutawaana nnyo. Kubanga edda nali nga nsoma Ebutuluuki eyo ne batugamba nti Lezi Brown yajja. Ne tugenda mu auditorium twali ba foreign students gavumenti yatusasulira. Naye abantu abajja abasinga baalinya nnyonyi kuva mu Amerika, Bungereza, Germany ne bajja mu Turkey nga balinda Lezi Brown nga basasudde 29,000 eza dola. 29,000 eza dola. Bwe bukadde bumeka mwe mwasoma busukkamu nga 12-13 ne bajja. Omusajja n'ajjira mu nnyonyi ye private jet ne parkinga ne bamuleeta ku auditorium n'ayogerera eddakiika 4 mwezi. Abantu ne basukka nnyo abazungu abo ne bakuba engalo mpitirivu. N'agenda wali n'atula n'asayininga autographs mu bitabo. Abantu nga 10 n'alinnya ennyonyi yali emutwala Canada. Ninga basasudde 29,000. Lwaki? Abazungu baafuna okutegeera okw'enjawulo era bawa amagezi ekitiibwa. Kati ffe wano baali bagezi baatukotoggera nnyo. Era kye bava bagamba bano nti omuddugavu oba oyagala omukweka amagezi enkwata ogasse mu kitabo nga bwe twagasse ago mu kitabo. N'aliwandiise Lungereza, mu butuufu ekitabo kyali kya Lungereza. Ne ŋŋenda ewa Katikkiro ampe forward ekigambo kye mu kitabo kyange. N'agamba Simon, nze Katikkiro waaki sisobola kukuwa forward mu kitabo kya Lungereza, leero kikyuse mu Luganda. Nenkikyusa. Naye era ne mu Luganda tebasoma. Oli akikwata n'akirongoosaako n'akissa wali n'agamba ekitabo kya Simon. Ne Makerere gye bali bakoze mu library emyaka 4. Era oli omusangawo n'akugamba nze gw'olaba ffe twalaba Makerere eno ng'etandika. Naye ng'omulimu gw'abadde akola kutegeka bitabo ebyo mu oda mu mannya gaabyo na mu shelves mwe biteekwa okugenda n'okubirongoosa. Naye ng'ebbanga eryo lyonna talina lunaku lwe yali abikudde ekitabo n'eki. Era bwe musanganga abantu nga bakutte ebitabo wano tebabalimba nti babisoma. Tebabisoma, babikwata musobola okubalaba nti babeera n'ebitabo. Era osoomoozanga omuntu n'omugambo wange akatabo kakwata ku kiwaaya akatabo kalungi tajja okukugamba. N'abaabigula wano basomako empapula mmeka? Nze nno bwe nakitegeera neŋŋamba kanzireyo nkole mu ddoboozi. Kale waaki omuntu ayinza okulemwa? Bwino mulungi nti bw'ofuna eddoboozi teekako bwino ba bwino yeetakaddiwa okusobola omumutereka n'abaana ne bakola ki. Naye eddoboozi lino neŋŋamba nti kanyanguyize obulamu bw'omuntu ateekemu buki agambe leero kampulirize essuula esooka akubaganye ebirowoozo. Kambabuli ebintu ebiri mu kitabo Amaanyi g'Obuntu singa omwana waasoma abitegeera akyali muto tasobola kubeera kyekimu. Simanyi baano waliwo abakisomye naye nze ndowooza nti omwoyo yanzikako nampa ebintu ebiri mu kitabo ekyo. Abakigezezzaako okukisoma nti omwana agenze ku yunivasite emyaka 3 bamuwa diguli nadda nga alina by'amanyi naye abatabitegeera. Omuntu asomye ekitabo ekyo ne kimubeera wano bingi by'aba ategeera.
nafunza syllabus ya degree ey'emyaka emeka nenjisa mu pages 6 nenjifunza mu pages 4 nti omuntu bw'afuna omusingi ogwo mu nsi tasobola kuddamu kubeera kyekimu naye temusoma mwekubagiza mwekwasa mu ekitabo kya bbeeyi kale tokigula bw'obuula nga amagezi ga bbeeyi gezaako obutamanya bw'owulira nga amagezi gaki kwata ekkubo ly'obutamanya ojja kuliraba nti ate eryo lya bbeeyi nnyo n'okusinga amagezi baba nga abantu abagenda mu maduuka n'agula engatto ya mitwalo 2 ekwanguyira naye ogenda jjambala emyezi 6 kitegeeza mu mwaka ogenda kuba ogula epeya 2 oba 3 lwaki sikwatira ddala ssente nengula engatto yange emu nenjambala omwaka gumu 2 3 nga tekyuka netwanguyirwa bino ebyamangu ebintu ebyamangu bya bbeeyi guno omulembe gugenda gufa mugende ku sports betting ekyotera awo mutawo awali betting wonna mulabe abaana basimba layini gwe mujija okuteeka okufuga ensembe myaka 18 ku 3 mwemeka n'abasajja abakulu basanga myaka 4 asimbye nkola babateekamu endowooza ya mpaaka myungu weki alowooza ajja kuteekayo akamyu yajjeyo ente ng'alowooza nti oli alunda ente mu ssiru okugaba ente ze nga bamuwadde kamyu mwe mulowooza nti abatandika ebyo bo baleera gwomuwa akamyu ogende n'ente bw'onootwala ente zonna mu kiraalo yagenda kukola ki mulungereza n'aligambye nti simple logic tasobola kuteerawo mulimu gw'ofune alina kuteekawo mulimu byafune naye olw'okuba twagala byangu ne babbulooka b'ebizimbe n'ettaka beeyongedde lwaki omuntu alowooza ajja kuteega afune nga takoze ambaddiremu newankubadde ekyasa kino kyaba balina emitwe emyogi naye tosobola kwewala kukola amazima gennyini n'osula ng'owandiika okukukola ne bw'oba n'amagezi nga tosobola kukola era tegakugasa bebo benkugamba nti muyivu naye si muyigirize amanye ategeera naye si mugezi ye dokita gw'osanga na dokita mukwano gwange eyo namugamba totegeera nanyigamu nemugaa totegeera olongoosa mawuggwe era ogategeera nnyo n'ebigoonoona naye onywa sigala kale kaakati wasomera ki okimanyi nti sigala ayonoona ki ate naawe owadivaizinga abalwadde bo naye ate gwofuwa ki kati oba wasomera ki tategeera abimanyi bumanya abantu bakwata ebintu byabwe bukusu n'abimanya n'atandika okubikola naye nga tategeera so okutegeera si kivumu obutategeera si kivumu wabula kwe kutegeera ebintu mu nsi bwe bitambula so mbadde mbawa omusingi ogwo mwongere okuwa ekitiibwa okunoonya amagezi bannange babulire onoonya amagezi omusajja yantuukako ali luweera awo muzeeyi Kamuga w'obulenzi ye mulimu gwe mulimi waki wa nnyaanya sizoni ku sizoni afukirira akola ki omulimu gwe mulimi wa nnyaanya ne banna abamwetoolodde namusanga mu 210 akyali kaboozi naŋŋamba nti muzeeyi osomesa obugagga nti mugambe somesa bugagga somesa kutegeera kuleeta ki bugagga obwensibo omanyi kyanjawulo okubeera omugagga n'okuba ne ssente Uganda erina abalina ssente bangi naye abagagga batono nkiddemu abalina ssente mu Uganda bangi naye abagagga baki bamulwana batono yafa naye waali gyese ekola plastics ekola Uganda batteries ekola n'ebitongole ebirala bikola abo abagagga batono abasobola okutambuza obugagga bwabwe okuva mu gigi ogumu ne gugenda mu mulala kyemuva mulaba bamadivaani batono baagakaani mu nsi batono
wano mu Uganda mumbulire mutuule wansi mubale business mugambe kuba kati mukadde wange oli abimanyi mugambe nti business yatandika mu gyenkaaga nakati weeri naye agakaani oba madivaani eyakaziikibwa muzzukulu nakasatwe si yatandika ki lwaki nakati bakyayogera madivaani ng'atambula kubanga bo balina ennono ze batendeka abaana okuva obuto mweze mutakola mwali mulabyeko abaana b'abayindi bameka babeera mu bisulo mukyebuuze mugende mukole okunoonyereza abaana b'abayindi bameka babeera mu boarding section omwana oluva kwodi Kampala oba wa kwagakaani wa ng'ayingira edduuka nga bamugamba tubaze bwe tuti tukoze bwe tuti ebintu babikola bwe bati babitegeka bwe bati ku makya abatannagenda ku ssomero basooka kusamira mutemulaba abayindi basooka kusamira ne baddira obubaani baabwe ne babukuma ne beetoloola edduuka ne bali wabali bakozeeko n'abayindi mubatunulire ku makya nga baggulawo amaduuka omwana ava buto ng'ayiga ennono y'abayindi mwe mwewungi bayindi bameka abafumbiddwa abaana bawano bameka abawasizza abaana bawano kubanga ne bw'omuzaala bayinza omumu naye tosobola kutegeera lwaki bannayuganda era tubadde nabo emyaka gyonna abazungu bajja n'emyezi 3 n'afuna omwana n'amuwasa abayindi bameka abafumbiddwa wano kubanga bo baafuna okutegeera era bamanya ennono zaabwe tubeera n'abasomaali bangi batuuze ba Uganda bameka abafumbirwa abaana baffe wano ne bw'aba seeka ng'oli bameka abafumbirwa nga mwana musomaali n'afumbirwa seeka waawano bayiga ennono zaabwe balina amagezi gaabwe okitegeera ge bataagala kukola ki babanga abaju bw'obasomako n'obayingira munda balina bye beerekera nti ne mukusaba bakuŋŋaana bokka mu tempo zaabwe ne boogera ebigambo byabwe nga bwe babikkiriza kale omuddugavu maama w'emigigi gyonna oba maama w'abantu bonna yabaaki kubanga omuzungu anoonyereza n'agamba mu jjiini enzirugavu muvaamu white jean, black jean, yellow jean ne pink jean. Mu jjiini enjeru muvaamu jjiini emu enjeru, mu jjiini eya pink muvaamu jjiini emu eya pink. Kale bw'ebanga enzirugavu evaamu zonna, omuntu omuddugavu avaamu omuzungu owa yellow n'owa pink, lwaki ate ffe tutategeera? Lwaki ffe twonoona buli kintu kyonna? We twafunira independence ebitundu ettaka lya Uganda ebitundu nga 6 byali bibira, kati tuli mu 10. Lwaki ffe nze naawe zebo? Lwaki ffe? Kubanga twaseeseetuka ne batujja kutegeera okutuufu, ne batuwa okutegeera okupya. Omusajja yabeerawo emyaka 1000 emabega, nze ndi mu Bwakabaka bwa Buganda. Abasajja abaaluka Obwakabaka bwa Buganda emyaka 1000 emabega tebaalina ngoye, baalina mbugo, tebaalina masimu, tebaalina buzindaalo buno, tebaalina kye baalina okuggyako emitwe. Naye n'olulimi lwenkozesa kati lwabwe, ate nze ndwogera na lufu. Ebisoko n'engero byenkozesa byonna byaki? Nze asomye mu mulembe guno naawe twongeddeko engero mmeka? Kati tutegeera, mulaba tugenda mu maaso, ensi egenda mu maaso naye ffe tutambula tuyisiŋŋanya naye. Nkiddemu? Ffe tutambula tudde eno n'ensi etambula eddawa. Kyekiseera mmwe abasobodde okufuna omukisa ne mujja wano tunoonye okutegeera, tuyambe abantu baffe abali mu byalo ne mu bibuga. Omuntu atunda yiika 3 n'agenda e Kampala n'agula boda nga mu myaka 3 tezijja kutuuka Kampala. Kale olaba obusibu nti bubi. Omuntu ava wawanula kifene ekyobwerere n'akirya, n'asima omwogo n'agufumba n'agulya, n'agenda e Kampala gye bagula n'otuzzi twe banywa ne kye banaaba. Era waliwo eyambuzizza jjo
ne wano mwekiri ndowooza nina wenkirabye ebintu eno bikoze eki ngende e Kampala ove gye bajjula ogende gye bakaza ensigo ove gye bajjula ogende gye bakaza ensigo ez'okusimba. Kampala ayongera kufa. Buli kyoyogerako ne kyolowoozaako ssente. Buli tuzzi twakunaaba ssente, tuzzi twakunywa ssente. Kanyaanya akanyaanya bwe kati kanusu 10. Okweyambako ssente abasajja basasuza obubi bwa nusu 5. Naye wano okyalina ne woogamba nti kale nze okujja wano namala kuteeka bipande Kyotera gwe ontegeere, nategeera kyemmanyi nenkikola ontegeere. Naawe bw'onootegeera wano ng'otegeeredde wano omukisa weeguli. Okuva bw'obeera mu kitundu ng'abalwanira omukisa bali 3, n'ogenda mu kitundu ng'abalwanira omukisa bali 1,000, oteeka okuba n'obwongo nga bwogi nnyo. Kibanga adduka wano n'agenda e Bulaaya mu Amerika okukola. Ovudde abantu bwe batannatandika kulowooza, ogenze mu nsi abantu gye bakola ki? Kitegeeza olina okusitula ennyo omutindo nnyo. Kyova olaba nti abaana baffe bangi bali eyo, talina kyakola. Buli lwalinnya ennyonyi n'addako wano. Okusooka abali wano basuubira mugagga nnyo, alina ebintu. Naye buli lwalinnya ennyonyi n'addako wano ne be yalekanga banaku abalaba batambudde, balina famire zaabwe bazimbye obuyumba bwabwe, batambuza obulamu. Kati ye nga yeetunuulira agamba ntandikirewo kivaamu ng'addayo. Tadda. Omuga gundi ali mu Amerika mugagga. Bali eyo babonaabona. Okuva ku buli kintu kyonna kyalowoozaako kukozesa musolo. Basasula emisolo. Naye nakati abantu bagenda ne mu masabo ne mu masinzizo babateekeko emikono biza zisobole okufuluka. Kale omuntu w'atuukira okudduka mu nsi ye n'agenda akola eddogo bamuwe biza adduke mu ki? Edda bajjajjaffe babateekangamu enjagere ne babatwala mu buddo kifuba. Kati tweteekamu enjegere ne twetwala mu buddo kifuba. Eri gye tulaga emikisa gyegiri naye okutegeera kwa waggulu. Wano emikisa weegiri okutegeera weetaaga kutono. Tewetaaga kutegeera bingi, weetaaga okufunayo ekintu kimu okitegeere. So okukwera ku makya n'onoonya ssente si y'ensonga. Naye kikwe ekyokola ekijjawo obuzibu bw'abantu. Gwekeera kuteeza ku makya ogambe nazudde eddagala lya siriimu. Togamba na kugamba, funayo omulwadde muwonye, tuule ewaka. Enkeera ng'amaze okukakasa nti awonye, tojja kusobola na kuwonya banajja. Ekitegeeza ensi si kunoonya ki ssente, wabula okunoonya ekintu ky'osobola okukola ng'okitegeera essente ne zijja. Nafunza mu kitabo kyange Amaanyi g'Obuntu ne ŋŋamba nti omuntu alinga ensi nagereza kuyamuyembe. Eno mu kyalo wakyaliyo ku nnono. Owanula omuyembe ku muti nga tegugudde wansi olya buki. Bw'omala okulya wafikkawo ki? Nedda mwogere ekigambo kye mukozesa ekituufu. Wasigalawo ekisigo. Temunnimba. Ensigo ebeera yakutereka. Ekisigo kyakusuula. Ekikiyisa ekisigo kubanga amazima kiba kiweddemu amakulu mu maaso go yakikutte. Kyava kikanyuga gyakola ki? Sana ne gukyokya kuba n'ekikuba ekibanga ekivundirira ekikalirira okutuusa lwe kyabika ekireeta omutunsi n'omulanja naye nga tekiri mu ttaka. N'emerera ku ngulu. Ensigo n'emera naye ng'eri ku ki? Akabonero akategeeza akatandikirwako nti ensigo eyo byonna bye yali yeetaaga okufuuka kyeyatondebwa okufuuka byali muyo munda. Si bwe luwaayo. N'etandika okusinika omulandira mu ttaka nga teyagala ttaka wabula mu ttaka waliwo kyenoonya ekigiyamba okufuuka ekyo kye yatondebwa okufuuka.
negigenda, teri agifukirira, teri agirabirira okujjako okukwagala okugutema. Kyokka bwe guba muto bwe guti teri agulaba, teri naateekayo birowoozo nti ogwo muti gwaki. Lwaki? Kubanga omuntu tagulabako bibala era kuba tegulina makulu. Abamu bajja bwe bajja eno mu byalo oba abantu bavuddeyo balina mikolo oba kuziiko bajja, omanyi abantu baano tukuŋŋaanira nnyo mu nnaku, mu ssanyu tetukuŋŋaana. Bava eyo bazze kuziika, oli ng'amenyako n'ettabi. Bano abacelebrating emipiira, abagenda ku mipiira nga bamenyako nga bateeka mu mmotoka, omuti bambi nga gukaaba nga guddamu gwebumba, gusibawo nga guleeta ettabi eddala. Gubonaabona n'ensi okukula okutuusa lwe gukula ne gufuuka omuti omunene. Gufuuka omuti omunene, gussa emiyembe emirungi egirabika obulungi, gukolera ku mateeka ano. Ndi mu kitabo Amaanyi g'Obuntu, njagala bakakasa lwaki muteekwa okukigula. Etteeka erisooka tekulya emirembe gyabwe. Naye nga gwe gubonyeebonye naki? Tegulya miyembe ki? Mwali musanzeko omuti gw'omuyembe nga gutudde ku miyembe gyagwo gulya? Etteeka eryokubiri, teguyita balya. Bwe gimala okukula ne bwe gubeera mu kibira, abalya ne balengera basaawa ensigo ne batuuka ku muti. Etteeka eryokusatu, tegutwala mu katale. Akatale ke kateeka okusituka kajje gye guli. Etteeka eryokuna, buli sizoni gussa. Tegufaayo ba sizoni eri baalya oba tebaalya. Tegufaayo oba abaalya baali basizi oba si basizi. Bantu beera akayi tubawulira. kumpi nabo manju. Tegufaayo oba babi oba baki. N'etteeka erisembayo, buli muntu ayimirira mu maaso g'omuti nga gulina ebibala gumuwa. Tegufaayo yani waggwanga ki, akkiriza mu kibiina ki, biki ebyo byonna oba wa ddiini ki, gwo gumuwa buki, ki kye gunoonya. Bambi omuti gwogwo tegwagala kutemwa, tegwagala baguteme. So gukimanyi nti okusobola okubeera mu luggya lwo oba mu kitundu kyo guleme kutemwa, gulina okuvaako ebibala ebirungi gukusanyuse. Kale bambi gwo gukolerera okusanyusa omuntu asobole okuguddiza kyegwagala. Ekitegeeza ensi yabumbibwa ku nnono egamba okufuna ky'oyagala olina okuba nga olina ky'ogabye. Ate nga bw'oba okigaba totunuulira ani akitutte akyeyambisizza, totunuulira oba basiimye oba tebasiimye. Gw'okwata bukwasi n'okola ki? Kubanga gwe ky'olina ate tokyetaaga. Amazima era singa ntuula ne sijja eno, ate nze byentegeera si byetaaga. Okubifunamu nina kubiwa balala, kyekinkeeza ku mumpewo nenvuga nemba gyenva nenzija ku CBS. Olumu alina okutuuka leeti, olumu singa mwali musobola okulaba emyoyo gyammwe, singa gyali kisobola okulaba emmotoka bwe gyebuuka muganda wange. Olumu nange neewunya ne bwe ntuuse. Naye lwaki? Sisasulwa. Yona abadde wanaakimanyi amasendege CBS. Sisasulwa musaala. Tebampa musaala. Nkola kubanga njagala. Ekyo kyekyange. Ate nkola kubanga ebeerayo abantu abakeera ku makya. N'atega naga sijja kufuluma nju paka ng'omusajja oyo amaliriza. Naye mu kukola ekyo ate ntegedde abantu bangi olumu n'abansasudde okusinga abantu b'empeereza ku mpewo mu abampulira kyemusobola okunsasula. Nkola emisomo mingi nnyo mu bitongole mingi. Ntendesa abakozi mu Central Bank okuva waggulu paka wansi, neetooloolamu eno, ngenda mu kitongole kino. Tewali we ngenda n'enjogera essaawa emu ne batampa $1.5 million. Essaawa emu
Sente nnyingi ku sente za Uganda. Ate bw'obeera n'emitwalo 10 gikola ki? Gikolamu ki? Okujjako okulyamu emmere. Bw'obeera n'emitwalo 10 amazima kati olowooza oyinza ziriirako ennaku mmeka ng'olina famire? Si sente nnyingi, naye essaawa emu akadde kamu nakina. Kakati singa nalekayo okussa ebibala kubanga abagiridde tebanneebaza, tebasiima, naalibadde bali si benfiiriza, naalibadde nfiiriza nze. Ne bwe nsanga abantu 5 ne nfunako omuntu omu akyusizza obulamu bwe, nze mba mpangudde, nze mba nkoze omulimu gwange. Kubanga omuti gwatondebwa kuleeta bibala, nange nazaalibwa kukola kino. Empeera yange erina kuva mu buweereza bwange. Kyenva nsomesa ku bintu ebyo. Ebibuuzo bino mbiddamu naye temunnamanya nti mbiddamu. Naye ababibuuzizza ndowooza bo beewulira n'amanya nti kati ekyakizzeemu. Naye ndowooza balinze ensome, ono yabuuzizza bw'ati. Kiddemu nedda. Mbiddamu nabisomye byonna bimbiina mu mutwe. Kati ngenda nziramu ki? Era nkyali mu kuddamu bibuuzo. Kyali mu kuddamu bibuuzo. So, oteekwa okuba ng'olina ky'owaayo okusobola okufuna. Kati njagala naawe weebuuza ekibuuzo. Owaayo ki? Tuula wansi muli weefumitiriza. Weebuuze. Obutuufu noonya ssente. Naye owaayo ki? Nze ndaba abantu mu masinzizo. Mugenze muli mu mmisa. Ne batuuka okuwaayo. Omuntu yazze kusaba Mungu amusaase. Diiru ye yakawumbi oba bukadde 10. Wabula n'akwata nsawo n'ajjayo wano nga giri 5 n'agizzaayo. N'anoonya wano agenda okulaba talina, n'abuuza munne, olina mucenja w'omutwalo? Kyavaamu wacenja w'omutwalo. Omusajja omukulu eyazze okusaba ddiiru ye yabukadde 10 eyitemu, era nga yazze okusaba omukisa gw'alowooza nti munene, n'akwata 20,000 n'azissa mu kikati. Nno baayiga n'eyo gye tusabira, baakola obubokisi, ng'osonsekamu batutassaamu lugalo. Baayiga naye luli mu nkola y'ebibbo, ng'omuntu ateekamu n'ajjamu n'ekyenyi. Abantu tebaswala ng'ateekamu omutwalo n'ajjamu ki? 5. Kakati onoofuna otya ky'otosobola kugaba? Gw'oli mukodo wabula oyagala okufuna. Naye kambabuulire, omuntu afunanga bw'agaba. Nsanze abagagga bangi abagaba mu butuufu nga bafiiriddwa ne ssente nnyingi. Nsanze abagagga bangi ng'afiiriddwa ssente. Nsanze abanaku bangi nga tasuulako ere n'ennusu 2. Nga ssente zo zonna we zibadde abadde akola ki? Amanyiiwo, naye nga tetalina ssente. Naye ne nsanga abagaba balina olugabanguzo nga bagaba, naye nga tebeeyongera kukola ki? Kubanga ennono yeeyo bwetyo bweri. Omuntu kyasiga kyakungula. Mwe musiga empeke 3 mwagala okukungula ensawo, tekisoboka. Kino kankikuddemu. Nze sambadde ganduula, waligambye nti onaayogera mu nnaddiini. Sambadde bintu byonna biraga nti ndi mulaguzi. Naye kankubulire, ofunanga bw'obadde ogaba. Nkiddemu. Ojja kuddayo w'okyefumitiriza. Ofunanga bw'obadde okola ki? Ofuna bw'otyo kubanga naawe bw'otyo bw'ogaba. Okuŋŋaanya buki? Okuŋŋaanya. Ntambula n'abantu bw'oba ogenze ewange ne balya ku ssente. Ogenda okulaba nga baziridde akakadde kamu nga bakaweddewo, kabagwereddemu. Omuntu omwangu kyangu nnyo okugamba nti n'essente ezo nga nnyingi. Nedda. Nabo Katonda yabateekawo ng'omukisa gwabwe balina kundiirako. Kati gye nnaakoma okubazibikira, nja kuba sizibikira bo, nja kuba neezibikira. Ate nga mwattu abantu bateekamu obudde bwabwe. Ono omwana ye John
yajja n'aŋŋamba njagala kukwata buli woolaga ku bwereere. Amazima ajja buli lwa mukaaga ku saa 11 musangawo mu studio n'akwata programs ezo n'aziteeka ku YouTube. Nakati nzize ekyotera saamugambye nakikoze mu bugenderevu nga saagala kumugamba atambula jje. Kubanga ajja kuvuga amafuta yeetaaga omwana oli azze naye alina okumusasula. Babano babeera ku kamera alina okubasasula. Naye era mbadde awo n'ankubira n'aŋŋamba ntuuse e Masaka ne mugamba ozze. Naye omulimu gwakola gwaki? Gwabwa nakyewa. Yaŋŋamba nze ngenda kukwata bukwa. Ne mugamba siina ssente zo ze ngenda kusasula n'aŋŋamba ebyo bireke. Kale simanyi kyanoonya. Naye alabika yafuna okutegeera okwebuziba. Kati wano nkyayogera nammwe amazima nkyasobola okwogera nammwe ekyo kigenda kutuuka ng'okuntuukako olinnya nnyonyi. Tekiri wala ekiseera ekyo, tekiri wala kubanga nga ngenza okusomesa abasiima. Kale si kusomesa basiima wabula nga obuweereza bwange bukuze nga busitusiddwa. Ate omuntu tasituka okutuusa nga afunye obujulizi obuwera. Katonda takutwala ku ddaala ddala okutuusa nga akakasizza nti ofunye obujulizi obuwera. Okuva ku ddaala erimu odde ku ddaala eddala oteekwa okuba nga waliwo abagamba nti ddala kituufu. Obwo bwe bugagga obuyigirwako abalala ne bagamba nti kituufu omusajja oyo yatandika tulaba. Nga Katonda akusitulidde mu maaso gaabwe abalala basobole okusoma n'okuyiga n'okutegeera. Bino ebyokukeera ku makya n'ogwa ku kawumbi ka ssente ne bakulanga ovuga emmotoka. Mwe mubulira abagagga bameka balina emmotoka ezirina amannya gaabwe. Ng'oli mugagga ng'avuga emmotoka kuliko mannya ge. Abalina ssente bangi abalina emmotoka eziriko amannya gaabwe naye abagagga bameka? Wava munno atunda benzi. Lwaki twakwata benzi emu nagiteekako wava munno? Kubanga yafuna okutegeera. Kale oli ayinza okugamba kwagala, situgamba tetugaana bantu kukola bye bakola, wabula bwe bubonero obulabika obunnyonnyola ebitalabika. Omuntu bw'alambalamba emmotoka era bw'omuntu nanga avuddemu omanya y'oyo yagikoze eki agivuddemu, kikuwa ekifaananyi kubanga ekifaananyi ky'obulamu bwo kifaananyi kyetegeerayo. Tosobola kukola byawukana nabwotegeera. Ye era oli yambuuza bizinensi ekula etya, nemugamba nti ekula nga nnyini yakuze. Bizinensi ekula nga nnyini yakoze eki? Si kukula mu myaka wabula ng'akuze mu kutegeera. Edda baatuvumanga gye twakuliranga eyo nabo naakula amagezi agaleka ku ttaka. Baalinga balina kye bagamba kyokula mu myaka naye okutegeera kujja mu butono, kujja mu ttonde jampola nga matondo. So omuntu okukyusa obulamu bwe kyekintwala ku kibuuzo ekimu. Omuntu okukyusa obulamu bwe ateekwa okuba ng'akyusizza obulamu bwe obw'omunda. Okusobola okukyusa obulamu bw'okungulu oteekwa okukyusa obulamu bw'omunda. Kati olwo nsembayo nakino ekibuuzo. Buli kintu kyonna kye mulaba ku nsi kyava mu butalabika. Ekizimbe kino we tutudde kyaliko ekiseera ekimu nga kiri mu bwongo bw'omuntu omu. Kyaliko mu nsi ey'omwoyo okusooka. Wabula omuntu oyo bwe yazibiriza n'akiraba oba bwe baamunnyonnyola n'azibiriza n'akiraba n'alyoka akikuba ku lupapula. Bw'amala okukikuba ku lupapula n'akiwa bakiyingira munda ne bakiraba ebyenda byakyo ne bwe kinaabeera balyoka bakiwa nnyini kyo akiteeke mu ki. Ye yabagamba bugambi njagala okuteekawo n'ekizimbe nga kifaanana bwe kiti nga kirabika bwe kiti, bali ne bazibiriza ne bakiraba. Ekitegeeza kyava mu butabaawo ekiryoka kijja mu buliwo. Ekitegeeza eky'omunda, ensi ey'omunda efuga nnyo ensi ey'ebweru.
kankirongoose. Ensi ey'omwoyo efuga nnyo ensi ey'emibiri. Era singa mbadde wakuyingira nnyo mu bya mwoyo, bano bangi baali nkyayi kubanga baafuna amadiini naye tebaafuna mwoyo. Balina eddiini naye tebalina ki, naye ng'omwoyo gwe gufuga. Kubanga omuntu ateekwa okutunako n'agamba naye omusajja oyo alabika amanyi Katonda naye nga takulabyeko. Ne bino bye tukola tosobola kubikola. Wano nze sizze kwogera na bwongo bwammwe, era nze ntera okugamba bannange nze sisomesa bwongo. Abaagala okusoma obwongo bagenda mu bibiina ne basomesa science, SST, social studies ne math ne English. Nze nsomesa myoyo, kubanga bwe ntunula wano sirabawo bwongo, ndaba myoyo. Wabula emyoyo egyekwese mu bibiri bino bye ndaba. Kuba kino ekibiri essaawa yonna osobola okukifiirwa, naye munda omwo mu mubiri mulimu omwoyo. Kati kaakano gwe gwogera naawe, gwe gufuluma eddoboozi. Omubiri tegufuluma ddoboozi. Omwoyo guno kati oguyimiridde mu maaso go gwe gufuluma ki? Kyova olaba tosobola kutegeera ky'olaba okuggyako ng'ozudde ekiri emabega w'ekyo ky'olaba. Lwaki? Kubanga buli ky'olaba kye kisiikirize ky'ekyo ky'otalaba. Nsobola okuba ano nga ndi mutono, naye ng'ogwoyo gwe nnina muganda wange nga gwa ttabu, kubanga gwajja kukola ekyo kyennyini. Ekyennaku kimu gwayingira omubiri omutono ate naye ngufuga. Saagala mubiri gugejje, ngufugira muli. Kaakati bino bye ngenda okubagamba byamunda. Era omuntu bw'atategeera kino ne bwalwana mu nsi muno akola ebintu ebimutuusa okugenda bamulagule. Era kyemuva mulaba oli ne bw'aba wa ddiini atya ng'akkiririza mu ddiini yo nnyo, bwe bamugamba nti waliwo omusumba bw'akukwatako emikono akubulira n'okigenda okubeerawo, asooka n'asuula eddiini n'agenda ew'omuntu atali wa ddiini ye amunnyonnyola. Wali bwe bamugamba nti oli omusawo mu kulagula, agenda kukubulira ekiriwo ekiddako n'ekigenda okubaawo, asooka n'aleka eddiini wano mu nju n'agenda bamubuulire. Kubanga obutonde bw'omwoyo guyaayaana okumanya kye gwafiirwa. Kiri mu nature, kiri mu butonde bwaffe. Emyoyo gino giyaayaana okuzuula kye gyafiirwa. Quran ne Bayibuli endagaano enkadde bikkaanya. Wano waliwo baseeka bahajati mbalaba aseeka. Quran byonna ebiwandiikiddwa mu ndagaano enkadde ebikkaanyaako. Eyawukanamu wali ku ndagaano ki? Kati nange olwokuba wano waliwo baseeka n'abantu abalala sigenda kgenda mu ndagaano mpya, kansigala eno ffenna gye tunaategeerera. Lwali olwo nga Katonda atuula ne banne ng'ayogera ebigambo bino nga bwe byawandiikibwa nti leka tutondeyo omuntu mu kifaananyi kyaffe era ng'alina enkola zaffe. Lwaki zaffe mu kifaananyi kyaffe? Ekitegeeza akabonero ako kakulaga nti teyali omu. Nkiddemu bali aboogera Olungereza bano ba Richard baasoma bagamba nti let us create man in our own image and likeness. Bakozesa n'ekigambo create, tutonde. Ate ekigambo ekyo kyakozesebwa ku muntu ne kikozesebwa ne ku mubiri gw'omuntu omu ogw'omusajja.
ku mubiri gw'omusajja yatonda, ku mubiri gw'omukazi yakola. Kiddemu, ku mubiri gw'omusajja yatonda, ku mubiri gw'omukazi yakola bukozi. Kyova nti bwe yatuuka ku mukazi yagamba tumukolereyo omuyambi, tumukolereyo omuyambi. Era singa mbadde nsomesa bafumbo wano ensibuko ye principle oba yempaji efuga obufumbo, omuyambi ajja mu bulamu bwo okukuyamba okutuukiriza by'otegedde. Bamutadde mu Eden, bamubuulidde ekyokukola, bamuwadde amateeka, byonna babimuwa. Omukazi takola ki? Bw'amala okubitegeera n'alyoka gaa tumukolereyo omuyambi. Omuyambi ono ng'azze okumuyamba okuggusa olugendo luno n'olubimbi lwe bamuwadde. Kyokka omuyambi ono olw'okuba baamukola bukozi, baamuteekamu buli kintu ono kye yeetaaga. Olaba obeera mukyala mufu, otambula n'omwami wo, musanga abaana abawala nga baakula, n'atakyuka kutunulayo nga muyitawo mukuba oluyi akulimba. Abeera akulimba kubanga wootobeera atunulayo. Lwaki? Mu butonde bw'omusajja yenna ne waba talina kigendererwa kyonna, omukyala bw'amuyitako atumutunuulira. Kubanga yakolebwa buki? Ekintu ekikole kiba kirungi. Ekintu ekitonda obutonzi oteekawo kubanga tolina kwolabira. Byonna byokola biva mu ki? Kyobula nti ffe baateekawo buteezi ne kibeera awo kyoyeegombesa ki? Era kati w'osanga omusajja nga ye yeegomba musajja munne abeera n'ekikyamu. Aba n'ekikyamu. Weegomba ki? Omusajja afulumya buki? Tayingiza. Kati gwe lwaki olowooza nti anaayingiza? Si kwe kwonoona obutonde bwa Katonda. So omusajja yenna kobe ng'ozadde baana, omwana tomufumbiza kubanga olaba mbu atuuse mu myaka nedda. Mutabani wo bw'ajja ng'ayagala okutwala muwala wo, saba muwala we amukuleetereko omubuuzeeko nga taata takuzira. Wajja mubuuze ne mwana wange olagawa, obulamu bwe olagawa, asobole okukuwa ekirooto kye gy'alaga. Olaba oba muwala wo enkuza gy'omukuzizzaamu anaasobola okuyamba omusajja ono okutuukayo. Naawe olaba oba onaamutwala ddala alina ekirooto. Okuwasa towasa kubanga ofunye ssente ezisobola okukyala n'okwanjula n'okukola embaga. Wasa kubanga otegedde ky'oyiririramu. So omuyambi ono alina okujja okukusanga. Omanyi bw'oba onoonoonya omuyambi, osooka n'ojja ng'abantu tebakulaba ne weegeza mu mmeeza eko. Ogenda ogiwuliranga ki? Awo n'olyoka ofuluma n'ogamba ani anannyamba, baluga ojamye obayitako kubanga okolera ku mateeka meka. Either onoonya omuntu w'omwenkana amaanyi, naye ate bw'olaba akusinga emisinde gy'otwala miyitirivu, jangu onnyambe kubanga omanya nti olw'okuba alina amaanyi okukusinga tojja kumenyeka. Oye muyambi. Mwanyi abasajja kye bakola? Banoonya be basobola kufutiza. Banoonya abayambi abanafu ennyo abatasobola yadde okubayamba okusitula olubimbi lwabwe balugguse. Bwe balaba abayambi ab'amaanyi babatya. Kalabe keeyogeza bavuma baki? Naye nga yeerabidde nti eno tuulu, ono omukyala toolbox Katonda yagikutondera ekuyambe, wabula oteekwa okugifuna ng'omanyi kyezza okukuyamba. Saagala kugenda ebibadde bya bufumbo, sijja kubiyingiramu. Naye oli yagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mu Lungereza bakozesa ekigambo maani. Era mmwe mwenna mmanyi mwasoma science mu primary. Bagambanga nti man is a living animal.
maani. Bakozesa ekigambo maani okutegeeza omukazi n'omusajja. Lwaki ekigambo maani bakikozesa okutegeeza omukazi n'omusajja? Kubanga mu butuufu n'oyo naye maani. Nga nze ndi maani naye ki? Ekyenjawulo kimu, oyo alina wumbu. So she's a wombed man. Wombed man. Wombed man. Naye abazungu baali tebasobola kwogera kigambo ekyo nga kibasumbuwa, ne batta syllables ezimu ne bakigatta bakole woman. Maani alina wumbu, nze ndi maani atalina wumbu, era nsigala ndi maani. Oyo ye maani alina wumbu, kyebava bamuyita wombed man oba woman. Baabikweka. Wabula ekigambo maani kiba mu kigambo eky'Oluyibru oba Hebrew language. ISH kitegeeza omwoyo. So maani mwoyo. Si musajja alina empale nga nze. Maani mwoyo. Era bwe yagamba tutonde omuntu, yatonda mwoyo. Si nze naawe ekibiri bino. Yatonda muki? Omwoyo ogwo gwokka gwe gulina ekifaananyi ki era gwe gukola nga ye. Bw'amaliriza ekyo biri eby'obufumbo mbivuddeko, n'alyoka agamba omuntu ono, agamba omubiri, omwoyo guno gwatonze n'agutondera omubiri, n'aguteeka mu ki? Omubiri. Bw'amala okulaba nti omwoyo guno gufaananye bulungi mu mubiri, n'alyoka ayogera nti leka abo babeere n'obuyinza by'oku nsi. Ye bwe munaddayo ne mubisoma mujja kubiraba. Leka babeere n'obuyinza ku ki? Ku nsi n'ebyoku nsi, ebitambulira wansi n'ebitambulira mu bbanga. Leka babeere naki? Kino kankibabulire, teyagambako leka tubeere n'obuyinza. Naye kennyini mu bwakatonda bwe yejjamu bwe kituuka ku bintu eby'ensi. Kati munnakikkiriza kubanga mu ddiini babadde babagamba. Kano si kacupa k'amazzi. Obutuufu Katonda asobola okukaggyawo, naye tasobola. Gamba ebyo mubikozesezza bibiri mu kugenderera. Asobola okukaggyawo wano, naye tasobola. Bw'aba akukajjawo ayinza kukaggyawo nga ffenna tewali muntu n'omu. Naye nga weetuli wano tajja. Buno obuyinza bwaweebwa guno gwokka omwoyo gulina omubiri. Akitegedde oyo. Ekitegeeza ebintu byonna okukyuka ku nsi biri mu buyinza bwa mwoyo gulina omubiri. Kiddemu ekyo tekiryawukana naawe. Ebintu byonna okukyuka ku nsi biri mu buyinza bwa mwoyo ogulina omubiri. Wabula omwoyo guno ogulina omubiri gulina gye gwava okusobola okutuukiriza bye gwajja okutuukiririza mu mubiri guno. Gulina okuba nga gulina enkolagana n'ensi eyo gye gwava. Kyokka enkolagana eyo ejja etya? Ejjira mu kikolwa kimu kya kusaba. Engeri yokka omwoyo guno ogwekwese mu nze gye gusobola okuggyayo kye gwajja okukola, gufune amaanyi agagusobozesa okulabikira mu mubiri guno gusobole okukola bye gwajja okukola, gulina okuba nga gusigadde n'empulizo. Nti we gulemereddwa gwebuuza. Kyokka engeri yokka gye gwebuuza kusaba. Okusaba si kikolwa kya ddiini, kikolwa kya buwaze eri buli mwoyo ogulina omubiri. Kyova olaba tosobola kutambuza bulamu nga tosaba. Obeera owungo naye olinga omuntu afudde nga tannaziikibwa. Kireebereebe. Tali magombe, tali ku nsi. Ali awo. Kubanga
mu bulamu bwo toba na campus, toba na ndaga kkubo ekulaga kikyoteekwa kukola. Bukya ku makya nga manyi kyenteekwa okukola, gwe nteekwa okulaba, gye nnina okulaga, kubanga ne gye ndaga manyiyo. Abaleeta eddiini baayigiriza abantu ne babagamba nti bwe tutuuka okusaba, bannaffe muzibirize tukole ki? Lwaki baagambanga okuzibiriza? Kubanga baakiyiga nti bw'oziba amaaso g'ensi, amaaso g'omwoyo gaggula. Ojja okigezeeko. Bw'ogenda si mu kusaba kuno, omanyi okusaba okw'eddiini ogoberera nnono. Obeera mu nnono, tomenya ki? Nnono. Naye okusaba ng'oli awo wekka mu kasirise nga tolina nnono gy'ogoberera, wabula ng'ogamba omwoyo gwo gwogere n'oyo yakutonda, ng'owanyisiganya ebigambo naye era ng'okkiriza nti waali awo. Okusaba okwebuziba, okubeerako awo n'ogamba nti leero seeka tojja kukwata takbiisi, bagita takbiisi, tasbihi, n'ogamba nti leero kantuule mu ntebe yange mukasirise njogere ne Katonda wange, nga tomaze kugamba audhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim, nayo ngimanyi eyo. Wabula ku luno n'okozesa olulimi Katonda wo lwe yakuwa era lwe yawa omwoyo gwo, n'otandika okwogera n'amaanyi agatalabika, kubanga gawulira olulimi lwo, kubanga gasimbye mu nnono y'olulimi lwo. Kati bwe naagenda ennyo munda nja kuba ngenda mu madiini, ate mujja kunkyawa, kubanga abantu b'ensi balungi mu kukuuma ennono, naye si bangu kufuna kutegeera. Kale ekikolwa kyokka ekinnyamba okuwuliza nze ayogera gye nnava, si kino, wabula nze ayogera gye nnava, mbeerako awo nzekka ne mu kiseera ekyakasirise nenjogera n'omuntu oyo newankubadde kaakano wano waali. Kati olw'okuba yampita kukola ekyo, ampa n'amaanyi agankulembera okukola ekyo, ne bwe nkusanga ng'oli mulogo nkuwa n'engalo n'oddayo n'eddogoli, kubanga omwoyo kye gwajja okukola ekkubo lyali lyaggwa era nga gwateekebwateekebwa kukola ekyo. Tosobola kuyimirira mu kkubo lyako, oba oyagala ogezaako, tojja kunnyonnyola balala, naye kyonna ekiddako okyemanyira wekka. Era oli kyava akulaba n'agamba muto, nedda, tosobola kukola ekyo nga tokuze mu mwoyo. Omwoyo guba gukuze era guba gufubutuseeyo. Mmwe temumanyi kye kitegeeza mwoyo kubeera mu kkubo lyagwo, togusobola, kubanga gubeera ne bye gwetaaga byonna okusobola okukola. Omanye dda Ssenkaayi Muteesa yajja omukono mu ngabo n'agita, kyekitegeeza okukola kiti. Ne baleeta omulangira Mutebi nga muto. Abaganda baali bagezi. Wano kutikkira enaggalabi si kyekitegeeza nti oli kabaka. Afuuka kabaka olunaku lw'asoose okukola omukolo ogusooka. Ab'ebyobufuzi abaliwo tebaabikitegeera. Baleeta omulangira Mutebi n'akola omukolo ogw'okubikka akabugo. Akabonero akaali kategeeza mu butongole yali afuuse kabaka. Ekyo bwe yakikola kyalina okusitula obuyinza bw'obwakabaka bwe butandika okukola, kubanga yalina okuddamu abeerera eddala ki. Naye omukolo ogwo gwe yakola gwe gusitula obuyinza bw'obwakabaka bwe butandika okwekolera ekkubo. Siyinza kubanyumiza biki byaddako, wabula bwe yabeera e Bungereza yeeweererako okusoma amawulire by'amawulire journalism, okusoma ku mateeka, yeeweererako. Naye nga kitaawe alina Abaganda bangi be yali yatwala e Bungereza, bagagga abavuumi.
naye nga bwe bamutunuulira balaba akalenzi abo tebalaba kabaka. Gamba ani alizaawo obwakabaka, kirisoboka ekyo. Naye ng'omwana amaze okukola omukolo era nga n'obutonzi bwe butandise okukola ekkubo, naye abantu bano abalina emibiri tebasobola kulaba kubanga okutegeera okwo tebakulina. Nebikola nebitambula byonna nga bwe byatambula mubimanyi okunsinga 93 bamukikkira enaggalabi. Baamala omukikkira enaggalabi luli yalinga yeekolera ebungereza, alina okweyoleza, alina okukola ki, buli kimu alina okukola ki. Yafuuka kabaka n'atula ku namulondo y'obwakabaka bwe, yalina okulekeraawo okukola batandika omuweereza, kubanga omwoyo ogwo nga gumaze okutuula mu ntebe yaagwo, bwe biba biso bwe gaba majambiya byonna bye gwetaaga bikomawo gye guli. Ekitegeeza nti gwe tosobola kumwaŋŋanga kubanga akulaba tonnamulaba. Omwoyo ogwo ogukulimu mukulu gwajja nga teguzze kukola kipya wabula okumaliriza oba okuteeka mu nkola ekyaggwe. Era abasoma ebino ebyawandiikwa ebitukuvu kyebava bagamba nga bibajjukiza nti namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Baali bagezaako kunnyonnyola nti kyewajja okukola kyaggwa wabula gwatannakizuula. Kyaliwo mu ntandikwa wabula tulemwa bulemwa olw'ensonga omwana azaalibwa musukkulumu mu maka. Era mutunuulire obwana obw'emyaka 4-5-6 bwogera ebintu ebinene. Nze nja kuba kino, nze nja kukola kino. Lwaki? Kubanga omwana oyo atannayiga kwawula kibi na kirungi. Katonda mu bwakatonda bw'amweraga. Ebyo nno birowoozo byange. Mubuuze bannaddiini bayinza okubiwakanya oba okubikkiriza. Katonda amukola ki? Naye olw'okuba muto tasobola kujja eri kitaawe oba nnyina kumugamba nti ndabye kino. Kyakola akyogera bwogezi. Nze nja kuba kino kubanga ye amaze okukiraba kimulaze. Kati omuzungu yenjawulo gy'alina ku muddugavu. Omuzungu bw'amala okuwulira ekyo ng'atandika okutonda ensi yonna eyeetoolodde omwana oyo okufaanana ekyo kyalowooza. Ku myaka 12-13 ng'afuuse miliyoniya. Feno ki kye tukola? Olw'okuba omwana akyogeredde mu nju ya ttaka ng'obwavu bungi mwalidde kimu, n'agamba nze nja kuba n'ennyumba ennene, nja kuba n'emmotoka ennene. Taata olw'okuba ensi yamulemesa gamba oli kabbi, onooba kabbi, ng'atuulira obusukkulumu bw'omwana. Omwana abadde omusukkulumu, ebirooto bye bisooka kufiira waka. Kakati bw'atandika okukulamu ne bamusindika ku ssomero, bw'aba atambula okuva ewaka okugenda ku ssomero asanga abantu ng'ensi yabakuba ne bakkiriza embeera mwe bali. Ne bifa omulundi ogwokubiri n'atandika okukkiriza nti wamaffe abazaalibwa ekyotera bwe tuti bwe tuteekwa okubeera. N'atuuka ku ssomero ng'omusomesa amusomesa tali mu ssomero eryo lyakwagala, aliwo lwa nnaku, nga naye yalina ebirooto bye ne bifa. Kati n'alyoka ateekamu omusumaali okusembayo n'amugamba, n'amusomesa ebisoboka n'ebitasoboka. Mwana kyava akkiriza nti wamma olaba ne ku kyalo ne taata wali yaŋŋaanye ne ku kyalo bafaana bwe bati, kati ate noona ŋŋambye amma byo tebisoboka. Omuntu yalina ebirooto ebinene nga bifa, nga naye ayingira mu luse lw'abantu abo. Teriyo musaayi munaku. Twakulanga bagamba temuwasa mu famire ya gundi, wabula nga bogezaako okuwuliriza lwaki nga n'abatamanyi Lungereza bakozesa ekigambo natural. Abantu abo natural baavu, ekitegeeza nti obutonde bwabwe bwavu. Omusaayi gw'abantu abo mwavu, temuwasangayo. Naye amazima akatono ennyo kendabyeko oba ku nsi sisangangayo ssunsuliro lya musaayi, laboratory mwe bawulira musaayi gwa mugagga na mwavu. Omugagga amanyi n'okufuna akabenje ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuteekako omusaayi gw'omuntu, ng'olumu na mukazi bambi ali awo munaku.
oba musajja nga sente zaabula wabula yawaayo ki ekitegeeza nti teri musaayi munaku nyini musaayi yagufuula omugagga oba omunaku okusinziira ku kwewaayo okwo. Kaakati obuyinza bwonna buli mu mikono gyammwe, era obuvunaanyizibwa bwange si kubasomesa bwe bakola dduuka. Mu butuufu bye nsomye, masitazi yange eri mu kuteekateeka mirimu givaamu nsimbi, naye si bye nsomesa. Lwaki? Kubanga mu bibiina babisomesa, naye era sitiro abaana babaliriza okusoma ne bajja ku situti emyaka 9-10 nga tebalaba mirimu, naye nga tebabibasomesezza. Obuvunaanyizibwa bwange kuzuukusa mwoyo gwo ku myaka gyo gyonna gy'oliko lw'otegedde lw'oba olina okutandika, bwe butonzi bwe buli. Katonda asobola okukukweka kubanga agamba nnoonya benjagala bategere ne mbawo okutegeera, bessaagala ne nkubamma ate ne sikomaawo ne nziba n'amatu gaabwe ne bawulira tebategeera ne batunula tebalaba. Asobola okukukweka okutegeera emyaka gyonna egy'ekivubuka najja kuzibula amaaso ku nsanvu nga lwe walina okukola ky'oteekwa okukola gwate kuzuli kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiwa Jesus bamwogerako ng'azaalibwa, sikyo obuzaale bwe babwogera ne basirika ne baddamu ne bamwogerako ng'alina emyaka 12. Nnyina lwamunoonya n'amusanga ng'abuulira abasajja abakulu, ne basirika tebaddamu kumwogera paka ng'awezezza emyaka 3 ng'abatizibwa. Emyaka egyo gye babuuka yali akola ki? Mulimu okubajja, naye nze mu bufunze mmanyi yali ateekebwateekebwa olw'okuyitibwako. Yalina okubaako by'ayiga ng'omuntu mu bw'omuntu asobole okutwala okuyitibwa kwe mu maaso. Ekitegeeza nti emyaka w'otegeeredde w'otandikidde bino byonna by'oyisemu bibadde bikuteekateeka okusobola okubeera ekyo. Sanders yali agenda kwetta namwogerako ku myaka 65 agenda kwetuga. Yali ategese ebbaafu zino ez'enzungu asitaddemu amazzi yennyike mu lyafu. Obulamu bukoze eki? Akoze ebbanga lye lyonna ery'obulamu bwe obulamu bugaanye. N'atuula wansi awandiika ebbaluwa. Simanyi lwaki abantu abo bagenda okwetta bawandiika obubaluwa baba babulekeraani wetti oleme kalubiriza basigadde ate basoma mbu simanyi bino. Genda oli agenda okwetta ne bwasanga omusota adduka. Lwaki tobeerawo ne kukubojja ne weewanika lumu n'okutuka ki? Abawandiika ebbaluwa abaliddawo gye balisoma n'atuuka wakati n'ajjukira yalina ekintu kye yali ayagala ennyo okukola. Yali yakiyigira ku nnyina mu buto. Nnyina yali yamuyigiriza ebirungo ebisiika ennyama n'enkoko. N'ajjukira n'agamba okankoleyo ekintu kino kimu. N'akwata akasente ke yalina zaali $10 nga 10, n'agenda n'agula enkoko n'akola n'ebirungo bye, n'asiika enkoko n'afuluma ku situti we yali asula n'agigaba. Abantu buli egiryako yasanyuka nnyo n'awoomerwa nnyo ne kimusanyusa. N'agamba abantu bawoomeddwa ekirungo kubanga ekirungo nyina yali yakimuwa nga kikye. Kyava bwemala okusanyuka n'agamba n'agenda n'ewa mukwano gwe n'anoonya akasente n'agula enkoko endala 4 n'ajja n'azisiika n'ayimirira ku situti n'azitunda. Bwe yazitunda zonna ne bazigula nga tewayise yadde ekiseera ekiwanvu. N'afuna akasente n'addamu n'agula enkoko endala n'addamu n'azisiika n'azitunda zonna n'addamu n'akikola okutuusa lwe yagamba kintu kifuna. Kati n'atandika okugenda mu birabo by'emmere restaurants ng'abasaba bamukkirize yeegigikewo. Ebirabo 99 byamugoba ku myaka gye
ne bye yali agala okukola nga balaba bya kisiru. N'afunayo akalabo kamu akatonotono buno obwa bulijjo kamukkiriza n'ateekawo akantu ke ng'asiika enkoko. Abantu baalekerawo okuyingira akalabo k'emmere kano ne batandika okusimba nga layini olw'enkoko ye. N'afuna ssente ekyavamu n'atuula ne nannyini kirabo n'amugamba lwaki tokinguza, yakuwa ssente z'oyagala. N'akigula. Bw'amala okigula ye n'akiteekako erinnya Kentucky Fried Chicken KFC. Ne kitandika ekirabo kimu. Ne mu Uganda tulina ebiwero 6. Naye enkoko bwe bagisiika bwewooma mu Amerika na wano bwewooma. Ebirungo bye yabisigaza. Ku myaka 78 n'afuuka biliyoneya. Yategerera ku 65. Tolireeti. Tolireeti. Ekiseera kye kino. Kiddemu. Ekiseera kyo kye kino. Olwaleero luno tolireeti. Omuntu lwategedde obusukkulumu bwe n'atandika okubuwa ensi. Abantu abo bonna be mulaba abagagga si wano. Naye abagagga aboogerwako mu nsi okwetooloola teri yatandika ng'atandise kufuna ssente. Baabeera n'ensonga bbiri. Baatandika okukola kye banyumirwa. Ekyokubiri baatandika okwagala okumalawo okusoomoozebwa kw'abantu. Thomas Edison bwe yali atandika bbalubu baali basengula eggezeso lye laboratory mwe yakoleranga. Baatikka ebintu biyitirivu bali akwatako n'omuliro. Emirundi egisoba mu 1,000 ng'agezaako okukola bbalubu. Ye bwe yali atandika okukola bbalubu, musajja atu teyatunuulira ssente, yali tazimanyi. Wabula yagamba nti bw'ekiro bukwata ne wabeerawo ekizikiza. Lwaki sikola ne nteekawo ki? Kitangaala. Ye yakola kitangaala. Ssente oluvannyuma nezijja. Essente ensukkulu ez'amaanyi ezo ezeewuunyisa zijja eri abo bokka abalina okusoomoozebwa kw'abantu kwe bakolako. Ku Saturday abawuliza puroguramu n'ekintu kye nayogerako nti omuntu abeeramu ekintu oba obuntu n'omuntu yennyini. Omuntu ono wanjawulo ku buntu. Obuntu buno bwe bufuula omuntu ono kyali, kubanga obuntu bwe bufuga omwoyo guno gye guva. Nti wabeerawo omwana nabadde ngezesa ku mwana ali awo waffe ayoza mmotoka, bamuyita Kato. Kato bw'akwoleza emmotoka bw'ogiggula omanya nti Kato ye yayozezza. Waliwo ne lwe bagitwala n'akugamba ngitutte ngenda kugyoza, nedda n'ogiggula n'omugamba si gwe wayozezza, n'aseka n'akugamba mazima siive. Lwaki? Kubanga ye obukozi bwe obulaba. Kati alina ekyenjawulo ekitali mu balala. Ye alinga eyatondebwa okukola ekyo ekisanyusa abalala. Kati buli lwakikola n'akiteekako omwoyo gwe gusiima. Kati ffe tetumwagala nga Kato. Era Kato ye tetumwagala. Wabula waliwo ekintu kino. Ne mugamba nti bw'onookisuula n'otandika okuleetera abantu emmotoka nga balaba nti toyozezza, ogenda kuba tosudde bo, ogenda kuba osudde ekyo Katonda kye yakuwa. Kikufuula ow'enjawulo. Bwe buntu obwo bwe bufa mu muntu bw'oba tokyalina makulu ku nsi, omusajja oyo talina buntu bulamu. Omusajja oyo obuntu buba bwafa. Obuntu bulamu bumala kubeera mulamu n'olyoka obeera omuntu asobola okubeera mu bantu. Obuntu nammwe temubunnyonnyola mubuyita buntu. Nze nno nawandiika ekitabo amaanyi g'obuntu. Talimu ka buntu. Obuntu obwo bwe bufuula omuntu ky'ateekwa okubeera. Obuntu bwo kye ki? Abajja gy'oli bayinza okuba nga bakugulako bukkakkamu bwo. Abantu bangi bw'aba atandika omulimu abeera mulungi. Era waliwo omukama wa Kato bwe yali atandika washing bay yajjanga n'anona emmotoka ku woofiisi n'agyevugira n'agitwala
n'amala okugyoza bulungi n'agikuba emipiira eddagala n'agisiigako eddagala dashboard n'agifuuwako eddagala n'agizza nga mpya. Bwe yatuuka ekiseera emmotoka ng'afuna eziwera 8 mmeka kati azikuba bukubi mazzi n'agizza n'ogitunuulira nga teboozezza. Bagikubye bukubi ki? Ebyo bye bitta emirimu. Kati omulimu gwe gugenda gufa okutuusa lwaliggala. Wabula talikimanya nti omulimu gufa. Omulimu gufa olunaku lwolekayo okukola ebintu bye wakolanga ebyaleetanga abantu gy'oli. N'obufumbo bwe bufa bwe butyo. Wali oyogereza omukyalo oyo muganda wange wakola ebintu biyitirivu. Kwati yalina puroguramu y'omu mutwe balina okujja bakuwandiikemu puroguramu omuwandiikemu ne bagoba nodda ne bagaana nodda kubanga wali okkiriza nti yooyo. Bwe yamala okutuulaawo wabivaako. Pilot yagamba ekitwala ennyonyi mu bbanga kiteekwa okugikuumirayo kubanga bw'ennyonyi bw'ekivaako efuuka ejjinja nedda. Gravity egisika ekikutwala mu bwengula olina kwongerako bwongezi oba okukuuma ekyo ekitwala omulimu gwo mu maaso n'obuweereza bwo. Ekyaleeta omuntu oyo olubereberye gy'oli kyekyama ekiteekwa okukufuula ky'oyagala okubeera. Lw'oyawukanye nakyo oba okono ndowooza ebibuuzo kati biweddeyo. Ebibuuzo biweddeyo. Era bwe ntunuulira essaawa ziizo 7 ebibuuzo biweddeyo. Kati njagala twebuuze ebibuuzo 4 byokka. Kati nze ngenda okubabuuza.